Popin Media. Twagenda okulaba nga tufuna omugenyi. Bwe tufuna omugenyi ne tulowooza nti era naye yazze tunabeera wamu. Naye munnaffe twagenza okulaba ate yazze asiŋŋanye ofu abataka atusinze obukulu. Obulwadde obutuluma basi. Omugenyi yajja n'azanga okubasindikiriza. Atusinze obukulu. Kubanga yatusibidde amayumba n'atusibiramu ffenna kati tetulina we tuyita n'okufuna wanayisaako sengenge ezaffe tezikyalya. Ate omukujje yatugamba nti banayenze nange nzizenga mmwe era nenkulaakulana gye nkoze eki ndi mulunzi w'enkoko sekoko tujja kulunda n'embuzi tulunde naye obanga mulina n'ennyana ennungi muzindabireko nja kuzigula ne tugamba nti ono omuganda waffe naye ate bugenze okeerenkeera kitukwasizza n'ennaku kutyoboola chairman ne tumanya nti wakirooboledde chairman ddala ffe anaatuleka yatuukira wano wennyini era nateekawo akakayumba aka kamu twagenda okulaba atandise kusima kidaamu kiri awo avudde ku kidaamu ali ku faduuku ne tugamba naye tetumanyi n'aleetako obubuzi bwe ne tugamba bw'aleese obubuzi talina bizibu twagenza okulaba tulaba turakita okuva ku turakita asaze paka chairman ali munda amusibye fenna tuli awo nga tetukyalina mirembe nti ono omugenyi yabajjamu ekizibu kyakola kwe kwagala okukugira yesebu mwagala kisigale nga wali open buli omu nga atambula nga buli omu atambula chairman wuya bamusibye ye bamulese mukubo lino lye balekawo naliza yajje wa mwami chairman mu mwezi gwali olonga chairman awulidde nti omwami n'omusajja mulwadde bamutwala ku bintu by'omuntu omuntu omulwadde kati bwafiireeyo sijja kola kati yawulira ebigambo bitansiitingana mu bantu omwami oyo najja yajja na ssaawa weziti ne muzeeyi yali mulwadde namugamba mwami chairman nkusaba onsonyiwe najja eyo natandika emirimu gyange naye mpulidde oli mulwadde naye nkuwadde ku kasente onywemu kasukaali naye ekinyiizizza kugamba mbu yamuwa sente zero si niyeyanja era emyaka neekulungudde nyingidde kumpi muzeeyi gyamaze ku ntebe nange zenkoze eki nange gyendidde era tubadde wano ebbanga ddene tewali mbalanye yenna kolaganira wano wamu ne ba NSF era batuuka ne batuwanga omukisa litwawanga ssente buli myezi mukaaga ne tusasula ebyaggwangako ne tusasula kati wano nkolerawo emirimu gyange ebbanga eryo lyonna tekayo abakozi ne babeerawo kati waali kiseera nagenda okulaba omwami ono azze bwajja mbutuufu yajja n'abasirikale basawanga abasirikale weebali amanyizi sagala byakuleekaana ng'atandika okusaawa yazimbwa kitaka mwami kitaka bwanga kyeri kitaka janga bwanga kiri watandika okusaawa eno myezi mukaaga gyamaze wa zinawera chairman ayogere bannange akati ng'abeera wanabeera ekyasinga okuntiisa ennyo kugenda wa mwami yali ludda wa Peter yenze ndi wa namugamba abeera obuyumba buli namugamba mbawadde omwezi ogwo gumu wano nga mukoze eki nga muvuddewo ono nga bwe ndi chairman ate muliraana wange nadduka emisinde najja ngamba towaayi omusajja atabuse atugambye atuwadde omwezi ogwo era ampadde ensonga 3 simanyi okukola ki naye kwezi ezimu nondeko egi emu nange okuddukira kuogere yamuwa nsonga 3 eziriwa neziriwa yangamba mbuya ayagala omulogo waba ologa gezaako okuloga bwonyita eyo ekyansoba ogifunye era n'abajuzi baaliwo abasajja byeyateeka wano ayogere bigambo ekyokubiri yagamba nze nkozesa amaanyi bw'osinza amaanyi ontwala bw'oba sonsinziza ofuluma ekyokusatu nagamba tuve mu buntu bulungi bw'onangondera kyemba nkugambye nja kulaba wenkuteeka kati wempulira ensonga eyo ebigambo yaŋŋamba niŋŋamba ninzukira ku station y'ebbaali ku poliisi ningenda mbagamba nimbanjulira ensonga ngono bwabyogera nagenda mu maka ga chairman ne mweyanjulira nze
chairman nansasuza ne sente z'ekyalo nenzisasula nalina n'abantu abaaliwo nze njogera kati bannange mbaleke tuwulirize mbadde nfunye ne chance okula mukulu kitaka mbadde simumanyi nagenda ewa chairman kenyini voluntarily he didn't even come to me nemugamba chairman bampadde bandaze demarcations bweziti mpita ku lugo olwo olw'ente ndize bwenti ne bwenti mbadde webbanga bweriti bibagamba banajjawo gwa musanvu that's wrong si kituufu nina permits 2 wano grazing permits ngozija mwane mwene 2021 ne 2022 okitegedde bulungi nnyo kopi ya 2022 bwe tutandika okusaawa wano nenji kuba ekifaananyi nga manyi nti omuntu inasobola okujja n'ambuuza yino wano ojja kugitufotokopinga nakoze n'abako tuzeewo kale tuzeewo abantu I've never attacked anybody kozesa oluganda lwe bawulira sirumbanga ku muntu yenna ate abantu b'ekyalo nkola nabo n'abajja wano olusi ne batakola mirimu gyange n'akaayana nti nze nakoze omulimu munene bwe guti mugamba nikubulire sente zo ziri mmeka muwa sente ze mugandi kutokoma wenkya I come here every 2 weeks and I pay people who are working here. Abakusinga abakola wano bava ku kyalo kuno Katayigwa eri Misanga Kasokwe and so on. Bwe tutyaga abakozi nga bangi tugende Kasokwe ku Kizindalo ne batuwa abakozi ntujja wano bakola. Ati mzee likankulie mechi limi. Is this the only document you have? Mfunye chance. For now. But how about your applications, your license? Byonna jebiri naye kati license. Tufuna license. Netuyina ebaluwa za offer. Ze basooka okutuwa bazi withdrawing. Ne bagamba tuwe entuufu kubanga bakola adjustment mu gundi mu dimensions ne bakola adjustment mu GPS coordinates and etc. Mukusaba watandikira kuno ku kyalo oba watandikira waggulu. Dodaiku because tina chairman ero siwana kachipo. My procedure chairman ero siwana bira kachipo. Yes. Nova ku chairman ero siwana ogenda ku chairman ero. Tebasabira bundi NF tesababwete. Zendite lease. Originally ya gazette yali mawulire mu 2017. Kati mu applyinga ne bakwaroketinga ne bakuweno. Kati basoka ne bangamba nti bampadde side zeri mpiji ka whatever. Bamaliriza nti ateyo teri mulinde ko tujja baba watuufu. Bakitegedde. Kati ne bangamba nti tujja kuwa Katayigwa. Kwe kujengama ndi Katayigwa ludda wa. Ne bajje ne bandaga nti you can graze, you can do your activities here. Meanwhile we are doing our process. Kubanga n'abantu abalala bangi bali bawadde eggulu ate babajja ne batwala side za urudda wandi so on and sango. Kati mukujja wana ba NF bakuleta wano ne bakulaga. Yes. Mukujja wasanga wa abantu bano ba chairman bani muttaka lino. Wano tuwali mumuntu. N'ebyo ebifaananyi okuba wali wafaanana. This entire clearing of this bush was me. This place was a forest like the way you see that side. Uganda, let's use Uganda. Wano kyali kibira wonna. Ebadde nsiko. Andi nze nsanzeewo nsiko. Okay, abakulu. Kati tolina mukwano. Ne tuba wamu naawe. Ate ofaananye waffe eno. Naye ate bw'ojja n'otuzingiza bw'otyo kutubonyaabonya. Chairman, sina kwenda kubyera. Baffe tetwagala tubeere baavu. Ate naffe twali twagala okugejja naye Mukama n'atuma emibiri. Muzee, watukoze bubi. Naffe twebuuza kitako ogenda kutukola otya kyeyawo oyogere ku maaso g'abakulu bano babakotolodde kubanga olugo lwa chairman lwakusebwa yatuuse yayise emanju ewaabwe bansibiddemu oba nindi oli bweru ndi bweru oli saidi eri ni ku saidi kuli kakati waliwo oluwenda olwaso waliwo oluwenda olwasooka oliriza oluwenda olwasooka ekyokubiri sokolike kitaka manja oyogere kwa amazima kubanga kitaka bw'ogamba nti wajja mwezi gwa kusatu najja n'omwezi gwa mukaaga nakumwezi esi kyokka ate nze yakusooka yatuleezemu ebintu bitwaga tutekemu obulimba wajja mwezi gwa mukaaga nakumwezi 15 ziwagiramu wano naye tolimba abakulu nti wajja mwezi gwa kusatu muganda ekyo kirongooseemuuko kyembadde nkusaba oyina ebbaluwa muzei ebyange bikomyawo kati ekisooka abakulu kyetusaba wadde namwe mutusaba eminamba NFM gimanyi mumanyi ab'ekibira kuba mwenna mukolagana wamu nga gavumenti mbawandiikire okutumalirawo entalo n'abantu bagenda kufa
lwa nsonga bagabe ekibira kiveewo oba tebakigaba bawe babulira abantu solosoni bave mu kibira bakisigaze twatula mu meeting abantu ne babagamba tugenda tuwa ne tukola application byonna byaggwa juzi NFA yabadde wano ala DPST yabadde mwabadde nayo wano ku ground jo bazze muroka ngejjudde kuliko amaje kuliko nabo babaddewo era babuddewo tewali solution gye batugambye tuddako kino batugambye nti muli mukayana fe balandi road tunatuukawo kuba balandi road ngekyo tebakigaba bakigabe kiveewo tumanye nti weekiri oba basigadde basigalemu fe tetuze kusala misango banaye fe mulimu gwaffe tuli bapoliisi tunoonyereza ate tukuuma amateeka ebino ebintu ebyakoleddwa bino bimenya amateeka ekizonde kooti yekola ebintu nga bino kati so kyobola ensonga lwaki tuzze wano twagala kumanya kituufu so saagala mulowooze nti tuzze tulina sayidi oba nti tumanya tuli kugunda eno oba tuli wa chairman nedda ffe tuli wano wakati tunoonyereza ekyavuddeko ebintu bino nabutya tetusobola kukimalawo tutya tukitegete kati chairman kyojja okutukolera mu byonootinga kwe kutuweereza lisiti y'abantu abajja mu kibira kino because ino ttaka lya gavumenti teriyali owninga na NFA gye mugamba kitongole kyaki kya gavumenti nakyo tekyemalira bwe kiba kiweereza nakyo kirina bwe kyebuuza so ffenna bannayuganda twenkana obunene ng'oba olina sente zo naye ffenna tuli ki ffenna tuli kimu oba nyina empale yakutuka gwoyina jiini ya mitwalo 2 naye ffenna tuli baki teri muntu alina kunyigiriza muki munne bwenna tulina okubeerawo kakati bwe tudda ku kinyusi kyennyini nti n'ettaka lino lyennyini lye tuliko lye tulwanira ttaka lya gavumenti gavumenti yani yemmwe yeffe n'abalala baliwa tewali muntu aliawo nti yenna nyini gavumenti ffenna gavumenti yaki yaffe ettaka lino lyammwe lya mukulu kitaka lya n'omulala ali eri nanga ali eri nsobola okukola ki okujja fwazalongazi nti bandeese wano kati ensonga esooka teri muntu okuva n'essaawa zino ze twogedde wano akkirizibwa okukwata ku munne ku mukono mu ngeri y'okumusindiikiriza oba olunyala sirumanyi naye nkozi z'oluganda lwe mutegeera teri muntu akkirizibwa okusindiikiriza muki oba okugobaganya munne okutuusa nga tuleese aba NFA oba abakulira ebyebibira boozi be bannannyini ttaka lino okujja wano basobole okumala ensonga eyokubiri tugenda kulaba nti tubaleeta eyo maofisi gye batudde mpaka nga tubatuusizza wano olw'okuba tetwagala kuya omusaayi gwonna wano ate ffe tukwatisa amateeka gwe mulimu gwaffe bwe kinaba kyetaagisa nabo tujja kubakwatisa amateeka tujja kubaleeta wano tutuule tumale ensonga bakugambe nti gweoli wano bakugambe nti gweoli wali gwe bakugambe nti tutte eggulu gwe gende Karamojja oba mwenna muveeko ettaka libeerere omulundirenga mu bulundizi omukulu kitaka eno nsonga yakusatu agamba NFA yamuwa naye ffe tetumanyi because gye bamuweera tetwali ki tetwaliyo naye nga obutuufu obwali baddewo nti singa baali bawa kitaka ne bamuleeta wano baliise n'abachairman bakakiiko babaga nti tubaleesemu omuntu ono ge mateeka ye procedure oba gwe muwaata ogumulina okukwata naye engeri gye batakikola ffe saawa zino tetumanyi oba kitaka bamuwa tebakola ki tujja kumusaba ebipapula abituwe tuyite abakulu bali tubituulemu tubikakase bwe tunamala okuverifyinga atwala ettaka lye because liba limuweereddwa naye fonaawo nti ebipapula ebyo tebirina kuverifyinga mukulu kitaka tusaba toyina kusukka wali n'ogaa nti ngende kugoba omuntu eri oba kati kanjogera oluganda olutuufu omukulu kitaka wano wooli tulina buyinza kukujjawo naye togeza obuyinza bwennyina nze nga RPC okusira ekigere kimu n'ogaa nti nsusse wende essaawa zino okutuusa nga tukoze eki nga bali bazze tugenze ku ground ne tumanya nti omukulu kitaka kati ava wano atuuka eri ku nnyanja njagala muwulirize abakyala n'abaama bali wano njagala mumpulirize omukulu kitaka wooli for now ate tekigenda kumala wiiki because ono omukulu abagambye olwala si lwakumeka mbakakasa lugenda okukola olwokutaano tujja kuba tukomyewo wano so mwabatuuze wooli tenyina bwe ngenda okugaa nti vaawo sigala mukolerawo wuliriza sagala ate onkyankalanye gyendi nkubulira ate nkujulira ate okwata gwe abatuuze we muli wonna wobadde okozesa
sigala ng'okola ki ng'okozesaawo woyina akayumba ke kwakazimba omuntu yenna akasongamu olugalo bw'ati tugenda kubalekera essimu wano kasita oli mukulisa kavenda aga nti wano sikwagalawo wano gwe ng'ogera wali ng'okuba essimu ng'ogamba nti RPC wuuno kitaka ntandise tugenda mukima naye mukola ki nga mulaba ekkubo lye baaziba wabanga waliwo ekkubo eribadde likozesebwa chairman LC1 n'omukulu kitaka mukozi kati gw'ensonga evuddeko ebintu bino byonna wabaawo ekkubo ng'abantu badde balikozesa njagala mwawula ebintu bibiri bino waliwo obukubo buno abantu bwebayitamu n'ebigere ng'alina waalaga oba agenda eri oba agenda eno naye ng'akakubo kakozesebwa era nga kaluddewo naye nga kali mu ttaka lyaki lya NF oba lya gavumenti akakubo ako mbadde nsaba omukulu chairman n'oyo naalowozebwa olya sirone yakazibye yinse n'amazzi awo wansi awo wenjita kati omukulu ono nente wezibitaawo ebikozi bw'atakiba emazzi byebigenda okuvaako ebizibu biri ebyokutandika okulwanagana so bw'aba ayagala okukima amazzi nga waliwo akakubo kayita mu muleka agenda akakole ki naawe bw'oba oyagala amazzi akakubo kayitemu ogenda okime ki nga teri muntu akwata ku ki kakati ngenda kubawa okutuusa olwokutaano singa olwokutaano tuba tetuzze wano because nyinza okukyogera bwentyo ngenda okutuuka era tabe baga nti olwokutaano tuli busy singa olwokutaano olutuuka nga tetukomyewo wano ngenda kukubira chairman agenda kumpa essimu ye mubuulire olunaku bali lwe baba n'abatuwadde abakulu okujja wano tumale ensonga zammwe